General Museveni ku luno si wakwekwasa era mmwe abawoza munnange abeera tamanyi muganda wange Ssemakadde akulubuusa ebbaluwa naye eneetuuka oba agipositingi bupositinzi ku gundi ye Museveni agirabe ne Museveni anti iraba jaga saabiraba mbadde simanyi kakati munnange Ssemakadde mu bbaluwa gye yakulubuuse eri General Museveni amutegeezezza n'amugamba nti oyo kiruwa kyonoka gw'olaba Attorney General akozesa bubi ofiisi ye for personal gain, akozesa bubi ofiisi ye okwegaggawaza era munnange bw'atyo n'ayanika omusajja ono engeri gy'akozesezzaamu loss gy'atuusizza gavumenti okubeera ng'ekola loss. Kaakati bbaluwa Ssemakadde gy'awandiise muganda wange Ssemakadde bw'atyo ekisooka ajjukiza Museveni omulimu gwe. Museveni yaba tamanyi mulimu gwe eva omusajja ono gwegamba si mwangu Museveni si mwangu. Kakati asoose mujjukiza mulimu gwe kansubire tamugamba nti kano akavubuka kagezaako okumbulira simanyi naye amujjukiza omulimu gwe nga head of state nti alina ekisooka okubeera nga yasookerako okukwasisa amateeka, alina okuteeka ekitiibwa mu mateeka ag'eggwanga, walina okubaawo rule of law. Naye General Museveni akkiririza mu rule of law kubanga nzijukira Muhoozi ng'alabula bannakenya yabagamba mukyali ku rule of law, ffe waffe revolution yekola ate nga mmenta wa Muhoozi ye Museveni ekitaawe. Kakati bw'atyo Ssemakadde amugamba nti rule of law, uphold the rule of law as his duty, kageze head of state to uphold rule of law. Kakati munnange era n'amuwaayo okwo ku buwaayiro mu constitution mu ssemateeka era n'amubulira ne ku mateeka amalala nti munnange kino na kino wano. Museveni jjukira constitution ye yagigira era amanyi biki byalina okukola. Kakati wano nno Ssemakadde n'akiteekako essira nti accountability buli muntu alina okubeera nga munnange akubwa mu ttooki ku butya bwakwasaganya government offices zirina okubeera nga abazirimu babeera accountable ku ebyo ebikolebwa, so si kugenda bugenzi kukola buli kimu nga bwe baagala nti gali gaafuka maka gaabwe anti kwe kula mu buyinza kye tugamba. Omuntu kasobola nnyo mu buyinza abantu balina okukola emivuyo egyo naye kennyini abeera ayagala bamukuumira mu buyinza. Ekibuuzibwa ye Museveni alaba atya Attorney General Kireewa Kiwanuka? Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 719 98. President owa Uganda Society Isaka Ssemakadde agamba nti Kireewa Kiwanuka ono gwe mulaba yeegaggawaza nnyo nga ayita mu ddiiru eziriko ebibuuzo ebingi ennyo era nga mwezo ddiiru ze yakutula mwe muli ebyobugagga ebyalekebwa abaana abayindi abaagobwa ku mulembe gwa Amin.
n'agamba nti muganda wange Departed Asians Property Custodian Board. Kakati board eyo musajja agikozesezza ayitiddeawo n'afuna omusimbi omuyitirivu n'anoga naye sente ezo bwazinoga azirya yekka simakadde tulina okusooka okwebuuza bwazinoga azirya yekka kwagamba akamu gwe muganda ayinza okuba nga n'omukulu naye abaako kaakati muganda wange okusinziira ku simakadde agamba nti Attorney General essaawa eno wetwogerera alina prime properties nga bw'onoogamba nti alina poloti ena alina ennyumba era n'ekizimbe kiri 300 okwetooloola Uganda wano mu Kampala Jinja Mbale muganda wange era nga ebyo byonna bwe bagamba nti omuntu alina ebyobugagga bino bibalirirwa mu 300 nti eyo poloti yagondi ekizimbe kyagondi osonga emirundi 300 mu Kampala Jinja Mbale n'ewalala naye muganda wange ebyo byonna yabifuna mu ngeri kwegamba eriko ebibuuzo ebingi ennyo nange ekibuuzo kyeneebuuza byonna bibye kubanga mujjukire wano mu covid Drake Lubega yatugamba nti ebizimbe mulaba nnina ebizimbe bannange 30 naye nninako ebizimbe 2 byebyange biri ebirala byonna 30 si byange nange baŋŋamba bugambi nkole rent mukajja kulaba nga balandiridde mu kibuga kugamba balinga batagamba nannyini bizimbe kagamba teri abanyegenya kakati kiriwa kiwanuka properties zeboogerako ezo prime properties 300 zizo oba faayo oyogere kakati tuli mu bbaluwa Isaka Semakadde gyawandikidde General Museveni gye yakoloboose munnange bw'atyo nga ayagala General Museveni alagire Criminal Investigations Directorate CID wamu ne Inspector of Government IGG okubeera nga bayingira mu nsonga eno yabifuna atya ebyo munnange yukira Museveni yatugamba nti bannange IGG akikulu bono banyegenya nnyaabo gulaba hotels ze bazimbye wano esente bwe bazimba mu hotels ezo kati bono banyegenya bajja kugenda ebiru eggwanga bazitwale eyo kati kiro wachono kabina abina mu Uganda Museveni ayinza ogamba kasita baza government ate ebintu biri mu Uganda so neyerabira nti oyagoze kipoloti kyakitaddaawo naye ng'essente ate zali badde zikola kino obanga waliwo omuntu gwe baatwalako ettaka lye ne bavulunga omusango ne baguvuvunga ne baguvuvuba ono ye n'agulamu kino oli n'afiirwa ebyo biri awo temwerabira kubanga kati waliwo era abajja okugamba ndaba bwe bakuwa ofiisi naawe olya ku expense yaani kakati munnange Semakadde ayongera akyayongera tugenda muwa obudde tutegere Semakadde ategeeza ki Semakadde era nange bw'atyo n'avaayo n'ayongera okubeera nga yeemulugunya eri essiga eddamuzi ng'agamba nti okuwa emirimu oba appointments mu key positions mu bifo ebyenkizo osobola kubeera nga ofuna omulimu obeera appointed kasita obeera highest bidder bawa highest bidder ani asinze oteekayo akasente njagala bampa awo njagala bampe banteke kakiiko njagala bamfuula omulamuzi mbaga sente z'otaddeyo ekyebuuzibwa bw'oteekayo ne bazikwata ne waba waayongera oteekayo bwe bazikuddiza kugamba bafiire eyo kimugunyu kaakati munnange Semakadde atutegeeza nti olina kusasula $2,000,000 olina kusasula $2,000,000 kasooka ennyimirizemu katono nnyo wano mujjukire Andrew Mwenda emboozi gye nakakuwako emabegakaawo yatutegeeza nti okusisinkana General Museveni muganda wange mu State House okukola appointment naye olina okusasula ssente eziri mu $5,000 egya $. Nze ne neebuuza nti kakati Museveni bwe musisinkana kitegeeza aba agenda kukuwa ssente diiru gy'otutteyo kitegeeza eba erimu ssente mpitirivu nnyo tuli bubi katuli musigadde muzika tukomewo mu bbaluwa ya Semakadde $2,000,000 okufuula Supreme Court okuwa kwegamba mu Supreme Court
oba ne court of appeal positions okuwaayo ekifo eyo mu Supreme Court ne court of appeal kooti ejulirwamu ne mu kooti ensukkulumu okuwaayo miliyoni 2 z'olina okusasula. Nayijjukira Museveni yaapwetinga abalamuzi kakati kimuyitako kiti ekyo. Ndowooza okiraba nti omuntu aba alemereddwa okufuga eggwanga liba lyamulema. Kale ensonga enkulu bino byonna biriwo kubanga akimanyi awo bw'ati bw'abakwatiza. Nze nsuubira okuba nga omusajja oyo abeera abimanyi. Kakati ng'okuwamba abantu akutegeera, okusiba, okutulugunya, okukkiriza abantu emisango gye batazza ng'aba abitegeera, ng'okubatega amasasi ne bagamba bakusanze n'amasasi mu mmotoka yo, ebyo byo ng'aba abitegeera nga lipooti azikkiririzaamu. Kakati ku intelligence eriwo wano n'obuli bw'enguzi muganda wange Ssemakadde olyukanga n'ojja kati ayongera okubeera ng'atubuulira muganda wange highest bidder ku bifo kitegeeza nti kakati bw'otaddeyo miliyoni 2 oyagala kukola mu kkooti ensukkulumu oba mu kkooti ejulirwamu court of appeal miliyoni 2 kati oli bw'ateekayo 2.5 gwe oba owedde miliyoni 10 okukola mu high court okwapointinga mu high court miliyoni 10 jjukira nti ezo zonna aziteekayo alina naye okuddamu okuzifuna kitegeeza waliwo ssente awo mpitirivu naye bazifuna batya kuvuvuba misango na kukyusakyusa buli kimu upside down. Muganda wange Uganda yattu. Kakati munnange Ssemakadde ayongera okubeera ng'atubuulira akyayongera okubeera ng'atubuulira miliyoni 35 okufuna omulimu gw'obulamuzi, miliyoni 35 magistrate's job, ate munnange miliyoni 2 for state attorney position, okubeera state attorney miliyoni 2 z'olina okuteekayo. Era n'agamba nti kirewakiwanuka bino byonna bimanyi era balidde omusimbi muyitirivu muganda wange. Naye bannayuganda lwaki temulaba bintu bino? Mulowooza muyinza okufuna obwenkanya nga bino bigenda mu maaso kubanga omukulembeze bw'akyuka kitegeeza kati abantu nga bakirewakiwanuka abo bonna ababadde balya omusimbi musiga eddamuzi okulemesa emisango gyammwe gye mwemulugunyako ennyo muwoza batunjigiriza pulezidenti jangu otuyambe, Museveni jangu otuyambe bannange, pulezidenti w'ebbanga lino anti mukaaba babuwa ku ttaka ebintu biri eri mu kkooti abasajja bali akasente. Ssemakadde atutegeeza naye bagamba ndi mugezi nga mubuulire ne bannayuganda ne bwe babuulira basigalirayo nedda balina ebintu byabwe ebyo mwantama. Kakati munnange Uganda Law Society President Isaka Ssemakadde ayongera okubeera ng'agamba nti Attorney General ono alina influence kwegamba alina omukono munene nnyo amaanyi mangi nnyo mu judicial decisions okusalawo musiga eddamuzi. Attorney General ono alina influence nnene nnyo era nga agamba ayitira mu office eya principal judge, ye office gy'ayitiramu eya principal judge. Agamba nti nno abalamuzi betulinawo abagezaako nga mwalaba mulamuzi Bukirwa bwali ng'agezaako okubeera nga asalawo ku lulwe oba akola kye bayita independent rulings ng'awa ensala y'omusango ku lulwe nga taliiko strings attached. Oyo muganda wange afuna kyayise facing controversial transfers. Bakukyusa teeka eyo gende tali sente genda olunyamulu weefuula nti oli ku mazima genda nga bakuteeka eyo muganda wange bakutransferinga naye ebino byonna tubyogera naye n'ebbaluwa Museveni ejja kuba emutegeeza ebintu by'amanyi obulungi era naye byatunuulidde ng'agamba anti system yange that's how I manipulate that's how kubanga bino byonna abimanyi. Museveni alina intelligence agamba na intelligence
sikati bino tabimanya. Kakati munnange Ssemakadde atugamba nti kiriwa kiwanuka oyo nti yakozesa billion bwe bukadde 1.5 billion obukadde 105 okuva mu Attorney General's Chambers okusobola munnange okuvuvunga nga ayagala okukyankalanya akalulu aka Uganda Law Society. Sente ze yakozesa okukyankalanya akalulu ka Uganda Law Society zaali akawumbi kamu 1.5 billion akawumbi kamu n'obukadde 5 milioni 15,000 tebereza naye nga ayagala bwagazi kola kikukyankalanya ono aleme kubeera nga ate abalinyira mu ddiiru aliko ne banne ti omusajja agenda kujja oyo Ssemakadde mumulaba barasita bali kwalaali bo tebabiriiko biri nabira ku Bobi Wine nabira ku abo bali kwalaali temumukkiriza kati munnange kiyakola mfo kyokkwata mu nsawo ye ate ne bwe yakute mu nsawo ye era abakwata mu ezo ze yabba munnange Attorney General bw'atyo n'agenda eri Attorney General's Chambers n'akwatayo omusimbi okusobola okukyankalanya akalulu kwegamba bo bali mu woofiisi era sente bakozesa za ggwanga okukyankalanya buli kimu nga boolaba nti bannaffe mu NRM bakwatayo bukwasa eri era babeera mu myaka gino gyonna 5 gye bamala nga tuvudde mu kalulu babeera bakuŋŋaanya omusimbi mu sources ez'enjawulo ne bajja ne batiika mu kampeyini zaabwe. Ku guno omulundi bwe batateekamu buwumbi 5 nga siyinzi weebuuze bazijjawa tebajja nazo. Naye emyaka gye bamaze mu buyinza emyaka 4 muganda wange bakola dde enteekateeka era abantu eno wansi ku LC babeera beesunga nga bwe bagenda okubeera nga bafuna ssente mu kampeyini bateekamu ebifaananyi bya Museveni buli LC bo bakitwala okuba nti nno yaki mbu ya NRM bagibala nga part of NRM structure mbu tobulaba nga n'okulonda kwa LC tebakwagala kuba bamanyi nti nno ab'opposition bangi bagenda kuwambaza woofiisi ezo okulonda kw'abakyala n'ebirala. Naye munnange ensi eraba Ssemakadde webale nnyo kubanga at least kati ggwe ekyo kyejjeeko ati bagamba ndi mugezi nga mubuulire naye Museveni situmanyi ekirungi nti bw'omugambye ate tolina mu myaka mingi nti ogenda kuwa President wa Uganda Society ogenda kumalako emyaka kubanga mpulira bagamba nti amala kuba mwaka gumu bemaseerabidde mwaka gumu kale kwegamba at least tetugenda kubeera nga tusigala ku ekyo munnaffe abatamanyi